Omusubuzi Kabanda John yaddukira mu kkooti oluvanyuma lw'Omugagga Nabukeera Christine ne mutabaniwe okumenya edduuka lye ne batwala ebintu bye basangamu era ng'olwaleero enjuyi zombi zimaliriza okuleeta obujulizi bwabwe mu musango guno. Oludda oluwaabi lwaleeta abajulizi 10 okwali ne muganda wa Kabanda John wabula ng'ono oluvanyuma yeefuula era ng'oludda oluvunaanibwa lwasaba kkooti ebakkiriza ono akomewo abawe obujulizi ekintu kkooti kye yagaana. Nabukeera ne mutabaniwe baleese omujulizi omu bw'ati era ng'ono ye Erakunze Hassan ng'onaagamba nti ye munnamawulire eyakwata akatambi ng'era ono ategeezezza nti Kabanda talina dduuka ku Nana Center mu kibuga Kampala. How long was it? It is you recorded it. How long was the original recording? So how long was that original recording? That is what I'm talking about. How long was it? 1 hour? 2 minutes? He has answered, he doesn't remember. I'm still telling you, he has to remember. How long was it? 30 minutes? Yes? Okay. So, you have told this court that the footage we have edited it, yes? Ono atuyanidde mu kkooti olw'ebibuuzo ebibadde ebikalubo ebimubuuziddwa omuwaabi mu musango guno Alani Muchunguzi. It is how who recorded it on her TV. It's him who put it on the flash. So between you and them, who's lying court? Engeri gyekali Answer, who is lying court? You or them? I just want you to answer that. Don't explain. Obutambi bwe bumu Just tebwawukana. answer. You and them. Who's lying court? Ono amubuuzizza oba alina olutambi lwe yasalamu ku obwo bw'alese mu kkooti n'engeri gye yabufunamu ng'alemeddwa okunnyonnyola obulungi kubanga ne Nabukeera yategeezezza nti ye yalikoodinga akatambi kano. Where is the original recording of the show? The whole show. Because the footage is cut. The show is was cut. Where is the original footage? That show? So you also edited the show? No. You edited the whole show? So you got the whole show and edited it? Nasangamu akatambi ako. So the whole show, the TV has only that 2-minute footage. Where did you find it? Ono abuuziddwa engeri gye yafuna akatambi kano okukaleeta mu kkooti era obujulizi bwe omuwaabi wa gavumenti abukubyemu ebituli. Ono abuulidde kkooti nga bwe yatwala akatambi kano e Makerere okukyusibwa mu lulimi Olungereza ku nsimbi ze era nti ono yafuna akatambi kano nga tayise mu makubo matuufu ng'omukutu gw'akolera. Yavunanyizibwa Where? Yes? because naye alina office. So it is not your duty to hand over footages from 30 lawyers like me. Is it your duty to pick footages from 30 premises and you hand them over to lawyers? Kinkakatako kubanga nze yamukola. Is it your duty? Is it your duty to pick footages from 30 and hand them over to strangers? Kinkakatako because nze yaba yakola story. Is it your duty? Munnamateeka w'Omugagga Nabukeera Christine Makudusman Kabega agezezzaako okubuuza ono ebibuuzo okukkaatiriza ebyo by'abadde annyonnyola omuwaabi wa gavumenti mu kkooti. Abasuubuzi okuli Kabanda John n'abalala bategeezezza nti Nabukeera Christine kaakumujjuutuka era nga bagamba nti omujulizi gwe baleese ayogera bulimba bwennyini. Okujjukujja olwo n'akola kye twaliyise diversion na divertinga n'agenda n'aleeta obujulizi bwe yali ayagala ng'abuyisa ate mu muntu omulala. Ekikoleddwa olwaleero naye nkakasa nti tulina baloya abakugu era looya waffe agezezzaako okuba ebituli mu bujulizi obwo. Nkakasa nti ffe tugenda kudda kufuna wiini yaffe. Nze nkakasa nti kkooti egenda kulaga bwerufu, egenda kusingisa mukyala Nabukeera omusango kubanga yabba. Ekyokubiri yamenya mbadde mu dduuka lye ebbanga lyonna
nga nkolera okuva 2016 lisiiti zonna nazireeta nenziraga kooti wano. Ekintu kyabadde aweerako n'obujulizi bakimuwandiikidde y'ensonga lwaki namwe mukirabye nti ebibuuzo bibadde bamubuuza nga tamanyi wayina kubiddamu. Kubanga munnamawulire yenna tolina kubeera n'opinion mu kintu kyonna. Ono omujulizi gwe baleese namwe mukiraba nti n'olwaleero tubakubye kaati nti n'omujulizi gwe baleese alaze nti abadde n'opinion mu kintu kino era alina sayidi kwagwa. Okiwulira? So twebaza nnyo nti obujulizi bwaffe baze baleeta bonna application ng'ezize zijja tuzze tuzikuba era wante tusuubirayo kintu kirala kyonna okujjako wini era abasuubuzi muyogayoge kubanga guno twagumaze dda Nabukeera alina kunoonya kkubo ddala kubanga ayagalagaane omusango gulina omusinga era eruzira bagira beerayo bino bagamba ruzira agenda kuzimbibwawo. Bano bagamba nti omugagga agezezzaako okuvulunga omusango guno naye nga kkooti emutebuka. Bano bongeddeko nti ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi ogwokutaano omwaka guno balindiridde ensala ya kkooti era nti obuwanguzi bubali mu ttaano. Nti tulina okufuna wiini yaffe. Nkowoola abasuubuzi bonna mu ggwanga lino okwetooloola nti eno ensonga si yange nga kabanda wabula y'Abannayuganda mwenna kubanga buli muntu yenna atandikira mu kupangisa. Guno omulimu gw'obusuubuzi gukolebwa omwavu omugagga yasoma n'atasoma. N'olwekyo nze nkowoola Bannayuganda mwenna si basuubuzi ffekka nti kano akaseera tulina okwerwanako tufune obwenkanya. I'm sure nti olunaku z'omwezi 29 tugenda kujja wano nga tufuna buwanguzi. Obuwanguzi bwaffe tugenda kujja okubunona wano. Ku nsonga eyo nkakasa abasuubuzi mwenna muveemu okweraliikirira kwolwo olunaku tulina okuŋŋaanira wano ffenna ng'abasuubuzi mujje tunone obuwanguzi bwaffe. Kukakasa oba kkooti evuluga etteeka eryo oba likola kubanga ffe tukakasiza ng'abapangisa tulaze sayidi yaffe entuufu okulaga nti abagagga bano tebatwala lisiiti zimala ziraga nti tuli bapangisa baabwe ne teziriiko na muwendo tebatwala attendance agreement batukola byonna bye baagala era kkooti eraze buli kimu kyonna ekiraga nti omugagga yennyini abadde yeegaana mwami Kabanda ntakolerako ngako ye KCCA yapuruvinga mwami Kabanda nti yali akolerako awo URA yapuruvinga mwami Kabanda ng'alaga nti aweerangawo income tax we so kati nga babagagga tulabanga bafere bayaye bakuusa era ssente baziyise mu kubba abantu. Kigambibwa nti bano ababiri Nabukeera Christine ne mutabaniwe Mawanda Vincent ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'omusanvu mu mwaka gwa 2020 ng'eggwanga lyakaddirizibwa okuva ku muggalo ogwa COVID-19 bakkakkana ku dduuka lya Kabanda John ku kizimbe ky'Enana Center mu Kampala ekya Nabukeera Christine ne bamenya edduuka ne batwala ensimbi enkalu ssaako n'ebintu ebyalimu. Omulangira Junju Moses yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV Amalindirire.